era nkyabagamba nti buli kintu kyonna kirina ekiseera kyakyo. Mu kitabo kya Mubuulizi essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka awamu n'olwokubiri lutugamba nti buli kintu kyonna mu nsi kirina ekiseera kyakyo. Waliwo ekiseera eky'okuzaalirwamu ate n'ekiseera eky'okufiiramu. Waliwo ekiseera eky'okusiga ate n'ekiseera eky'okukungula. Bw'otakolera kintu mu kiseera kyakyo akabi akanene kabeera kakwolekedde. Bw'otakolera kintu mu kiseera kyakyo akabi akanene kaba kamaze okukuzingako. Njagala okukutegeeza awamu n'okukukakasa nti akabi akanene akaddala kasemberedde omuvubuka atakozesa bulungi biseera bye. Njagala okukutegeeza omuvubuka awuliriza era alaba ebigambo bino nti weetaaga okutandika amaka n'obufumbo nga wakyaliwo obusobozi obumala okugatandika okugabeeramu awamu n'okugaddukanya. Si buli kiseera kyonna nti otandikiramu amaka, awo njogera ku buwangwa bwaffe wano mu Africa. Si buli kiseera kyonna nti ozaaliramu, si buli kiseera kyonna nti weetaaga kukuza. Mulimu emyaka gy'obeeramu nga si gyakuzaala. Ng'egyo emyaka gy'olimu bakusuubira kubanga wakuza kati ng'otandise kuzzukuza. Kyabulabe nnyo mu myaka gye bakusuubira okuba nti olina abazzukulu okuba nti ozaala buzaazi baana. Si bangi nnyo abalina obusobozi mu bwongo ne mu byenfuna okusobola okukuza abaana abo ne basobola okubeera abantu abatuufu. Olwekyo buli kintu kikole mu kiseera kyakyo. Mu nteekateeka ya Katonda omuntu agwanira kuwasa ng'akyali muvubuka, ng'akyalina amaanyi, ng'akyayinza okunyumirwa obulamu, ng'akyalina bye yeegomba ne byakolerera mu nsi muno. Agabane ku ssanyu ly'amaka ng'akyali muto, alirabeko era alifuneko ng'akyalina obusobozi obujjudde okusobola okusaabaana essanyu eryo. Sandyagadde ofumbire oba owasize mu kiseera kikyamu. Manyi nti olina ensonga lwaki tonnaba kuyingira amaka na kugatandika. Naye omulundi gwe twali tuyiga twagamba nti ensonga zaalinga nnya ne tugamba newankubadde weeziri naye tekitugaana gutandika maka newankubadde obufumbo. Olwaleero njagadde nnyongereyo ku nsonga ezo. Njogereko ne ku nsonga endala eziyinza okuba nga zizza abavubuka bangi okutandika obufumbo. Namaliriza mbategeeza ebigambo bino ate nga bikulu. Titeriiyo muntu yenna mu nsi atuukiridde. Abatudde abagamba nti abawala balina empisa embi bazibu n'abalenzi balina empisa embi bazibu, mulina ensonga entuufu ze muyinza okusinziirako okugamba nti mugenda kutandika maka na bufumbo. Naye njagala mbajjukize nti si za mazima. Teriyo muntu atuukiridde. Era bw'obeereyo ng'oteekateeka kugwasa na kufumbirwa, naye ng'onoonya omuntu atuukiridde, ng'onoonya omuntu atalina kabi konna, ng'onoonya omuntu atalina musango gwonna, ng'onoonya omuntu atakukose mu ngeri yonna, gwe teekateeka ebyokuwasa n'okufumbirwa okubivaako, kubanga ku nsi ey'ekibi tolina w'ogenda kumusanga. Naawe ateekateeka okuva mu maka go ofune omukazi omulala ng'olowooza nti anaabeera beta okuva ku oyo gw'olina. Njagala nkubbireko nti si bangi abafunye omukisa ogwo. Osobola okubuuka mu sefuliya ate n'ogwa mu kyoto. Oyinza okudduka obwenzi bw'omu ate n'ogwa mu bulogo bw'omulala. Oyinza okudduka obukyafu bw'omu ate n'ogwa ku mumwa omuvumi oguyomba ogwogera ebitagasa. Katonda yatuyita kugattagana. Imperfections ezitulimu buli omu abeere ng'ayambako munne tufuuke perfect. Obuvunaanyizibwa bw'ositudde mu maka ge bwatandika si kwe kusala amagezi engeri y'okudduka ku muntu oyo kubanga takola bituufu. Kwe kusala amagezi engeri y'okuba naye mu mbeera mwali n'okumuyamba okugivaamu asobole okutuuka ku ddaala oyagala atuukeko.
kale mu abavubuka abali abalowooza nti muyinayo abantu be mulinda abalabika nga bo tebalina nsobi yonna, muyinza okumaliriza nga temufunyeeyo. Naye okukola okusalawo nti oyo gwe ŋŋenda okutwala tuzimbagane n'oyo okubaako ne we tutuuka, ye decision yokka gye weetaaga okutandika amaka n'obufumbo. Naye si ekyo kyokka, waliyo abalina ensonga endala. Abavubuka bangi balina ensonga eno nti nkyayina bye mmaliriza, they are finishing up some projects. Manyi nti olina projects nyingi ze wandyagadde okumaliriza, naye amaka gayinza obutakulinda. Tetuyinayo nsimbi za nkalakkalira ezasengekebwa omuntu z'ateekwa okuba nazo olwatandika amaka. Kubanga singa ojjayo bazadde bange olwaleero ne batandika okuwandiika wansi obungi bwa ssente ze baasaasaanya oba ze baakasaasaanya ku maka gaabwe, bwe bamala ozitunuye bati n'amaaso gaabwe, obungi bwazo singa baazirowoozaako nga tebannaba kufumbirwa bandibadde tebayingira maka. Njagala obalire ensimbi z'osaasaanyizza emyaka 15 gy'omaze mu maka, singa baakugamba nti osooka ozitereka owase wandibadde towasanga. Kikyengeza okutegeeza mu kino waliwo obugagga bw'onoonya na bintu by'ogenda kumaliriza bikuziyiza okutandika amaka, kubanga tojja kubimaliriza era, kubanga ssente tezirituuka kiseera nga tolina bwetaavu bwazo. Ekigambo ky'okuyingira amaka kisinze nnyo kwesigama ku kusalawo, kisinze nnyo kwesigama ku decision making, kisinze nnyo kwesigama ku kusalawo okwo. N'omalirira n'okola okusalawo awatali kubuusabuusa kwonna nti ŋŋenda kutandika amaka n'obufumbo n'omuntu oyo. Decision kyekintu ekisinga obunene mu kutandika amaka okusinga ebintu ebirala byonna ebibeera bikwetoolodde. Bangi twawasanga twetaaga abantu abalala okutusondera. Ebitundu 90% ku nsimbi ze twakozesa tezaali zaffe. N'abalala bangi abali eyo bali mu mbeera y'emu, abamu bitundu 80, abalala 7, abalala 5, abamu 100%. Okusalawo okutandika amaka kyekintu ekisooka. Naye okusooka okumaliriza ennyumba, mmale n'okkugula emmotoka, mmale okuzimba akedi mu Kampala, mmale okuteekawo bizinesi ndyoke empase, weerimba. Kubanga n'ebintu ebimu bye tulwana okusobola okuteekawo, bwe tunaamala okuzimba amaka ebimu biva nawo. Bw'alowooza nti kosooka ofuna omulimu okusasula miliyoni bwe ziti olyoke owase, omulimu guggwawo, kyangu nnyo okugufuna era nga n'obukadde obwo bufuna ne wayitawo ekiseera kitono nnyo nga mutandise amaka ne gutabeerawo. Ekyo tekitegeeza nti olwo gagenda kukoma okweexistinga kubanga omulimu gwe wagufiiriddwa. What am I trying to communicate here to young people? Kitokkiriza nsonga yonna ekuddireyinga kuyingira maka na bufumbo. Newankubadde nga mu bwongo bwo oyinza okulowooza nti kyetaagisa okuddireyinga amaka n'obufumbo. N'ebintu by'okubaako ne by'omaliriza tebirina nnyo kye bigenda kugattako ku kutandikaako kw'amaka. Mutunulire bazadde bammwe mwe abasinga obungi abalaba ebigambo bino. Mubabuuze bwe baafumbiriganirwa baalina ki ekinene. Emikisa weegiri mu bufumbo. Mu butandike n'ekyo ekitandikirwako ekitono. Sigambye nti weetaaga kuteekawo bintu kuwasa, naye kabiremu okufuuka ensonga lwaki tonnawasa. Ekisobola okukuyamba okusobola okutandika amaka n'okugazimba, kubanga amaka gajja n'omukisa gwago. Singa ofuna ekifaananyi ky'abakadde bwe baafumbiriganirwa na ki kye baalina. Bangi baafumbiriganirwa tebalina na mmotoka mwe batambulira, bangi baafumbiriganirwa tebalina na kifo nga bali mu kazigo, n'abalala baalina kapoloti fuuti 5 ku 5. Kikyengezaako tegeeza mu kino tebaafumbiriganwamu singa bwe bafaanana kati, naye beezimba okumala ebbanga eyo lyonna ne balyoka bakuzaala. Actually okusinkana kwabwe eyinza okuba nga y'ensonga lwaki balina bye balina. Olwekyo okutandika amaka tekugaanidde kwesigama ku projects z'omaliriza, buli kimu kyanjawulo. Amaka gaawukana ne materialism, era abagazimba bonna tebeesigama ku bintu bye balina bikalu na bungi bwabyo, ne bagazimba mu kusalawo n'okwagala ekituufu awamu n'okulondawo ekisinga ate ekigwanidde. Nabategeeza omulundi guli nti waliwo omuvubuka agaana okuwasa omuwala, ng'agaana okuwasa omuwala kubanga abazadde baagaanye.
bw'obeera mwana muwala ng'oli eyo ng'omuvubuka agamba njagala nnyo okuwasa naye maama yaŋŋaanye, tandika okubuusabuusa okwagala kw'omuvubuka oyo. Njagala nnyo okufumbirwa naye ssenga ndi bubi era kakirabikamu ne tugenda bisazaamu, nze taata ŋŋaanye okufumbirwa. Obuusabuusanga nnyo okwagala kw'omuntu oyo. Ebiseera ebisinga obungi, njogedde nti ebiseera ebisinga obungi okwagala kw'abantu abo tekubeera bamazima gye muli, ng'oluusi banoonya bunoonya nsonga yakubuuka mu kintu. Okwagala tekulina nnyo nsonga zikuziyiza. Maanyi matono nnyo agayinza okugaana okwagala okutuuka kw'ekyo kye kwagala. Laavu yonna weeba maanyi agatayinza kuvuganyizibwa kintu kyonna, newankubadde okufa tekusobola kuziyiza maanyi ga kwagala. Olw'ensonga eyo bangi abaganya okuwasa olw'abazadde. Taata yaŋŋaana, maama yaŋŋaana, yannoonyeza. Sikigaana obuwanga bwo buyinza okuba bwe bukugamba. Obanga mu kukuzibwako bw'ekityo bwe kiri, sikiziyiza abalowooza nti kyekituufu bakikole. Naye kyenkusaba kiri kimu, kereme okubeera ensonga ekulwisaawo okutandika amaka. Maama wo si agenda okukubeerera mu maka. Taata wo si agenda okukubeerera mu maka. Kituufu liiso ly'omukulu owaddugala we walaba. Naye omukulu awa buwi magezi. Naye bwe kituuka ku kusalawo okukubeera kukwo. Okusalawo okw'obufumbo tekuteekwa kukolebwa muntu mulala yenna okuggyako abo abagenda okubuyingiramu. Singa kukolebwa omuntu omulala yenna nga saabo bagenda kubuyingiramu babiri, akabi kanene n'omutawaana munene guba gumaze okutuukirira abagenda okutandika amaka ago. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, tolowooza nti abazadde bagenda okutandikira amaka bagazimbe. Bo baatandika dda agaabwe, ate bo tewali yabanoonyeza. Olwekyo batuufu banoonye, naye banoonyeze mu budde obutuufu mw'oteeka okukolera ekintu. Waliwo gwe nasanga agenda mu myaka 4, naye nga buli mukazi gw'atwala bamugoba. Natwalayo oli ne bamugoba, natwalayo oli ne bamugoba. Buli abawala ne balaba omuvubuka ono nga tali serious. Natwalayo ne bamugoba. Taata we ow'emyaka 75 kati yasiimira omwana ow'emyaka 30 n'omusobe okumanya omukazi gw'anaawasa. Kikulu nnyo abazadde okuba involvinga mu nteekateeka eno. Naye bwe kituuka kusalawo okakubeere kukwo. Kolemu okugaana okuyingira amaka kubanga abazadde baakugana oba kubanga obuwangwa bwagaana. Kkiriza oyingire amaka kubanga okoze okusalawo okw'okwagala n'okuzimba enkolagana y'ebbanga lyonna awamu n'omuntu gw'oli naye. Bavubuka bangi ebintu by'okuwasa awamu n'obufumbo baabijjamu enta. Ne bagamba nti ffe tujja kutandika maka. Naye ng'ekimu ku kyo is low self esteem ne disappointments. Ddala abaana abawala bangi emitima gyabwe ginyigiriziddwa nnyo. Olw'okunyigirizibwa emitima gyabwe ne beesanga mu bulamu nga tebakyayagala kulaba ku musajja yenna. Nabategeeza omulundi guli ne mbagamba nti disappointments ezisinga obungi mu relationship zijja lwa nsonga ya butamanya ngeri ya kukwatamu nsonga. Zijja ya nsonga lwa butamanya kyekiteekwa okusooka na kyekiteekwa okusembayo. Singa omuntu amanya engeri y'okukwatamu ensonga n'azikwata mu bwesimbu n'amazima, okumenyebwa emitima kujja kukendeerera ddala eri abaana baffe abawala. Olw'okuba nti bayingira relationships zino naye nga baziyingidde na lust. Waliwo kye bayita lust. Abantu bangi bayingira relationships zino naye nga baziyingidde ne lust, baziyingidde n'okukyamuukirira, baziyingidde na kwagala kwa mubiri. Tebazirina mu bigendererwa bisukka awo. Relationship agiyingidde kubanga omuvubuka amuwa ku ssente, kubanga omusajja oyo yajja n'apakinga emmotoka n'amuteekamu ne bagenda ne balya ku bulamu. Kikyo kyokka nga tebalina bigendererwa biwanvu kusinga awo. Olw'okuba tebigendererwa byabwe bimpi n'okubeera kwabwe awamu nako kumpi. Disappointment sezo kye ziva zijja mu bulamu bwammwe ng'abavubuka. Kale nno kiba kikulu era kiba kya muwendo nnyo ng'omuvubuka alaba ebigambo bino era ayiga wamu nange. Otegeere ndi kyabulabe nnyo okulowooza nti singa omenyeka omutima tokyasobola kuddamu kufuna maka. Kati otudde eyo wabivaako, tokyayagala muvubuka yenna kukulumba, tokyayagala muwala yenna kukulumba, tokyayagala muntu yenna kukulinaana kubanga gwe wabikoowa, wabivaako, tokyabyagala, baakumenya dda omutima, ensi ya laavu wagivaamu. Osobola okuba omutuufu kubanga okumenyeka omutima si kintu kyangu era gulwawo n'okuddaabirizibwa
oluusi n'okuwona ne gutawonera ddala. Naye omuntu bw'akugaananga omanyanga nti Katonda waliwo kyakutaasa. Weebaze Katonda okuba nti omuwala oyo yakugaana. Weebaze Katonda okuba nti omuvubuka oyo yawasa muwala mulala. Osobola okuwulira ng'oli disappointed mu bulamu era ng'olowooza nti kibi nnyo ekyankolebwa, naye tomanyi Katonda kye yakutaasa. Buli lw'obeera rejected, ne Yesu yagamba abayigirizwa be bwe mugendanga mu bibuga ne babagaana, muvangamu ne mugenda mu birala. Mbakakasa temugenda kumalayo bibuga ebyo nga sinaba kudda mulundi gwakubiri. Ki Yesu kyali agezaako okutegeeza? Omuntu omu bw'akugaana waliyo abalala bakwagala. Butamanya mateeka gafuga muzannyo. Kyekyo kyokka. Ebiseera ebisinga obungi abantu abatatwagala ate betwesibako ennyo. Abantu abatwagala n'abafaayo ne tubawa ekifo ekitono mu bulamu bwaffe. Abantu abatatuyinaamu nnyo makulu, abatalina bigendererwa bituufu, tubawa priority. Njagala nkutegeeze gwe omuwala n'omulenzi awulira ebigambo bino. Disappointment si zino. Bwe zijjanga mu bulamu bwo, kabonero akalaga nti omuntu oyo abadde takwetaaga. Yiga okubeerawo ng'abantu abayinza okubeerawo nga toliiwo tebaliiwo. Statement eyo ngenda kugiddamu ate enkulu. Yiga okubeerawo ng'abantu abasobola okubeerawo nga toliiwo tebaliiwo. People who can live without you, you don't deserve them. Kale gwe kyoyita disappointment, baakuyamba buyambi okulaga emitima gyabwe kye gyali kirowooza gy'oli. Baakuyamba okubikkuka amaaso, baakuyamba okulaga ekituufu, baakuyamba okukulaga embeera eyali entuufu mu bo, eyali yeekwesa okumala ekiseera. Kituufu walumwa kubanga baali bakuwa ekiseera ekirungi, baali bakuwanirira, baali balina ekitundu kye bazannya mu bulamu bwo. Naye ne bwe kibeera bwe kityo, njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, ne bwe kibeera bwe kityo, ku lw'ekisa kya Katonda wamu n'okwagala kwe, oteekwa okutegeera nti Katonda alina enteekateeka gy'oli etavaawo ey'ekiseera kyonna, ey'obudde bwonna. Enteekateeka eyo Katonda gy'alina gy'oli kkiriza agyanjuluze eri obulamu bwo. Lwaki tobeeranga onoyogera ku disappointment ng'ekuganya okuyingira amaka n'obufumbo? Abantu abakwagala gye bali ate bangi. Abantu abakutunuulira ng'oli wa muwendo bayitirivu, onoonyeza mu bakyamu. Katonda alinayo omuntu wo. Weetaaga okuggulawo olujja eri abo bonna abandyagadde okujja gy'oli oba wandyagadde okutuukirira. Mu abo tolibamalayo nga Mukama takufunidde mubeezi akusaanira. Lwaki togezaako okulowooza nti nali disappointed, nagezaako okuwasa abawala buli gwenkana yagenda, gwenkwana gwe batwala, gwenkwana gwe batwala, ninga nze abasongerako. Abaala abo bagenda kubanga toba deservinga ggwe. Era bw'olabanga omuntu nga walkinze away from a relationship, kitegeeza nti wali tosaana kuba naye. Akuyambye nnyo okulaga ekyo wandiguddemu singa mbadde mutandise amaka. Kale ne waliyo bangi abakwagala era Katonda abateeseteese. Weetaaga kuggulawo oluggi na kubeera positive eri maka na bufumbo. Abantu abo ojja kubasanga era ojja kubasinkana. Bavubuka abalala ekibagaana okuwasa naddala abalenzi, they fear responsibility. Okutya obuvunaanyizibwa nsonga nkulu. Lwaki batya obuvunaanyizibwa? Kubanga oli agenda n'alowooza nti omukazi talina mikisa gy'ajja nagyo, byo gwe baateekawo okusitula obuvunaanyizibwa bwonna, n'amaliriza nga bumusse era nga bumuggyeeko omulamwa n'omutima ogw'okwagala okukola ebituufu n'ebirungi. Nina kye njagala okujjukiza muganda wange ne mwannyinaze ky'otateekwa kwerabira. Ky'olina okunywereza ddala mu bulamu bwo kye kino.
nti obuvunaanyizibwa bukuza, obuvunaanyizibwa bukwongera okukulaakulana. Kanda bwe yatonda Adamu ne Kaawa yabagamba nti mugende muzaale mwale mujjuze ensi mugirye. Katonda yatutonda kweyongera. Katonda yatutonda kwala. Katonda yatutonda kujjuza nsi na kugirya. Ebyo tosobola kubikola okujja ng'oli mu maka. Kale obuvunaanyizibwa obuli mu maka, it is God's design. Okusobola okutuuka ku biri byonna, okuzaala, okwala, okujjuza ensi awamu n'okugirya. Ebyo byenjogeddeko tosobola kubituukako okuggyako nkiddamu. Ebyo byenjogeddeko tosobola kubituukako okuggyako ng'olina obuvunaanyizibwa. Omwandiisi omu yagamba the price of greatness is responsibility. Omuwendo gw'osasula okubeera ow'amaanyi kuba na buvunaanyizibwa. Teri muntu atalina buvunaanyizibwa ow'amaanyi. Teri muntu atalina buvunaanyizibwa agenda okukyusa ensi. Teri muntu atalina buvunaanyizibwa agenda okuva waali agende ku ddaala eddala. Kati okutya obuvunaanyizibwa kya bulabe nnyo. Buli wotya obuvunaanyizibwa bw'amaka kuba gw'omuvubuka oba otya kukula, oba otya kweyongerayongera, oba otya kujjuza nsi, oba otya kugirya. Olwekyo kkiriza obuvunaanyizibwa obubeere bubwo. Kkiriza bufuuke ekitundu ku bulamu bwo. Kkiriza obuvunaanyizibwa obwo obusitule era obwetikke. Kkiriza obuvunaanyizibwa obwo obeere nabwo buli w'onaabuteeka ku bulamu bwo. Njagala nkutegeeze ekyamazima ku lw'ekisa kya Katonda awamu n'okwagala kwe waliwo bingi ebijja okukyuka by'obadde otunuulira ng'ekituufu era ekyamazima osanga byandibadde tebikyuka. Kale nno nina okukkiriza nti waliwo Katonda ow'amaanyi, waliwo Katonda ow'obuyinza, waliyo Katonda afaayo, waliyo Katonda atatuleka. Buvunaanyizibwa bwe tubusitula anaatubusitula wamu naffe. Ebiseera ebisinga obungi obuvunaanyizibwa bufuuka etteeka mu bulamu bwaffe, ne bubaako n'ekintu kinene nnyo kye buteekawo ne kye bukyusa gye tuli. Kye njagala nkutegeeza era nkakase kiri kimu, nti obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo obw'amaka naye butuleetera kutukyusa. Kkiriza obusitule kubanga bw'onaabutya ojja kubeera ng'obulamu bwo bufiiriddwa emikisa mingi Katonda gye yateeka mu maka. Buli w'onaabukkiriza ogenda kweyongerayongera. Buli w'onaabukkiriza ogenda kubeera muntu wa njawulo. Olwekyo fear of responsibility. Oli alaba ng'alina akasente katono, ali akakomando ke, capati ya 5 n'essupu lwe 600. Kati ne yeebuuza omukazi ngenda kumuliisa ki? Bwe mbanga nange n'ekikomando sisobola kya 1000. Abaana ngenda kubaweerera ntya? Bwe mbanga nange siyinza kwerabirira. Neerabira nti etteeka ly'obuvunaanyizibwa erijja mu bulamu bwaffe lituleetera okuyiga okukola n'okusaasaanya. Bw'oba tonnaba kugula ssimu oyinza n'okulowooza nti airtime oyo tojja kumusobola. Naye bw'omala okugigula tomanya na gy'ava. Bw'oba tonnaba kugula mmotoka oyinza okulowooza amafuta ganaakulema. Bw'omala okugifuna otandika okugateekamu nga tomanyi gye gava. Kubanga emmotoka etaddewo etteeka mu bulamu bwo ery'okusaasaanya. Etteeka eryo likuleetera okukola okulaba nti osobola okufuna ezisaasaana. Lwaki toteekawo etteeka ly'obuvunaanyizibwa mu bulamu bwo ne weeyongerayongera ng'omuvubuka? Ekisembayo, sexual immorality. Emu ku nsonga lwaki abavubuka bangi baganya okuyingira amaka n'obufumbo bwe bukaba. N'emize emirala egibufaanana gamba nga okwematiza n'emize emirala. Nkiddamu eri abaana abawala abawulira ebigambo bino. Abavubuka nga tebalumwa njala tebagenda kuwasa. Ina ensonga lwaki ensonga eno ngisembezzaayo nkulu nnyo era mutege amatu muwulire. Teriyo muntu nga talumwa njala ayinza okusimba layini y'emmere. Abaana abawala abali omwagala nnyo amaka, mwagala nnyo obufumbo, mulwana bwezizingirire okulaba nti amaka n'obufumbo mubiteekawo.
naye nze njagala okubajjukiza bemba mwagala okulaba abavubuka bangi nga bawasa muteeka okukakasa nti amagulu gammwe mugasibye bulungi era muganywezezza. Kino njagala nkibajjukize nate omulundi omulala nti okutuusa nga abavubuka bombalumizza enjala, okutuusa nga tebakyalina access ku byabugagga byammwe, okutuusa nga mubanywezezza temukkiriza kuba nabo, okutuusa nga bawasizza, temugenda kulaba ku bavubuka nga bawasa abawera. Bavubuka bangi bakufu, balina mu kkuba bibajjagalo, balidde buli kintu kyonna kye basobola okulya, balidde omuceere ne balya ennyama ne balya ekyennyanja ne balya ebyenda ne balya amatooke, balidde varayate yonna eya buli mukazi yenna wansi w'enjuba. Kati bawasiza ki? Kubanga ekyandibadde kimuwasisa kumpi alinga akifunye. Kati ekikwetisa omuvubuka akujje wammwe akuleete wuwe, otandika okulya, otandika okunywa, omubanje ewebaka, olwala akutwale mu ddwaliro ng'osobola okujja ku Sande n'omumalira ekizibu kye kiki? Nkubiriza abavubuka abawala, ensonga esinza okuganya abavubuka abalenzi okuwasa yeeyo. Ensonga lwaki n'okuwasa tebakyafaayo, kubanga muli awo, mwafuuka babwereere, muli bangi awo, muli wiringa okukola buli kyonna kye basaba. Kakati bagenda kuwasiza ki? Era mubavunaana musango ki okuba nti tebawasa? Si ze disappointment ze musiba mwogerako n'abavubuka ba church nga bwe bali abayaayi n'ebirala. Ngolowooza tebivaawo mu bunafu bw'abaana abawala obutaba bwesigwa eri mibiri gyabwe. Nakugambye nti teriyo omuntu yenna aba muyaayi okujja nga aliwo omuyaayi omulala. Teri mwenzi ayenda nga teri benzi balala. So teri omusajja ayenda ku miti era ayenda ku bakazi nabo abenzeera. Olwekyo ffenna tulina omulimu ogw'okukola. Mubaka bw'olunaku olwaleero nsaba walimu okubaawo nsonga yonna eziyiza omuvubuka yenna okugaana okuyingira amaka awamu n'obufumbo. Nsaba tumalirire era tweweeyo. Buli omu waali afune ebbugumu ayagale okuyingira amaka awamu n'obufumbo. Ajjawo ensonga zonna ze yeekwasa ez'enjawulo, agifuule project ey'obulamu bwe. Amaka n'obufumbo ebinaatandika, tujja kubeera n'ekkanisa ennywevu, tujja kubeera n'eggwanga erinywevu, tujja kubeera n'abantu abanywevu. Nsaba Mukama abampeera ennyo omukisa nga twongera okulowooza ku bigambo ebyo.